mutya Katonda. Verse 7. Olunya olw'omusanvu. This is a message. Buno obubaka ddala. We need to take the message to people. Tulina okutwala obubaka eri abantu. Just to tell them, number one, fear God. Nga tubagamba ekintu kimu mutya Katonda. What is fear God? Ki ekitegeeza okutya Katonda? What is to fear God? Kiki ekitegeeza okutya To Katonda? fear God Okutya Katonda is to respect God. kwe kuwa Katonda ekitiibwa. Is to love God. Kwe kwagala Katonda. This should be our message. Buno bulina kuba bubaka bwaffe. Number 2. Ekyokubiri. Give glory to God. Mumuwe ekitiibwa. Give glory to God. Mumuwe ekitiibwa. How can we give glory to God? Tuyinza tutya okuwa Katonda ekitiibwa? Actually, the Bible Mu butuufu is very clear how to give glory to God. Church members, bammemba help bekkiriza. your friend. Muyambe buyambi bannammwe. Help them. Mubayambe buyambi. Assist them Mubayambi to inherit the kingdom of God. okusikira obwakabaka obugendo. This Zero! Congratulations!